ekyendowoza nti ensonga y'ettaka eveemu politics, because politics tajja kugitwala mu maaso at the end of the day. Awulira abantu abamu batamanyi nti ffe mu Buganda teri muntu atalina ttaka wadde nga tolina kyapa kiri mu mannya go. Ffe tukkiriza nti tulina ettaka. Ettaka lya Ssaabasajja Kabaka teri muntu akugoba ng'oli ku kibanja. Omulungi atulaba nkwaniriza ku sabbiiti ey'okubiri tukyaliyo mu kyalo ekya Honorable Minister Godfrey Kiwanda Ssuubi, tukyaliyo ekikunyu era ng'eno sabbiiti yakubiri nkwaniriza nnyo ku mubuufu nze Stella Nandawula. Katono nnyo kuzaako ko emabega twalaba nga tannafuuka minisita n'ebitiibwa byonna tukyalaba Ssuubi omuto n'akula era twafundikira agenda mu siniya esooka. Tambula nange mu kitundu ekyokubiri nyongera nnyo kukwaniriza. Honorable oli otya munnange? Tukyali mu buufu bwe bumu. Buuza ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza, Mukama yeebazibwe okubakuuma ate naddala luno olunaku olw'Essande. Manyi muli mugandaalo waka mutulaba. Twagala kwebaza okulemerako okubanga bulijjo mwekuumira ku ntikko nga mulaba terefayina. Osoma ddiini ki eyaffe ddala? Banzaala nga ndi mu Protestant. Makkati awo n'ogendako mu kisomesa? Nemba nnyo mu Katuliki. Kati oli ki? Kati ndi mulokole. I'm a Christian in other words. Yeah. Honorable, ensonga ya mayiro ekutte wansi ne waggulu ogyogerako ki? Simanyi, first of all simanyi ensonga eyo weeva nnyo. Either ekyali mu handbag z'abaminisita, because that ensonga tenayanjulwa mu SEC mwentuulanga member, tenayanjulwa mu cabinet, tenayanjulwa mu parliament. Nekyempuliramuko ekigambibwa nti mayiro kyekizibu ekinene ennyo eky'abantu. Kiyinza okuba nga kizibu naye kati kino because buka muntu wabanga akyogera kubanga nze nkulidde kuno. Jjajja wange Nassanairi Salongo Makubuya yali tetulina ttaka, nze ku family nze nsoosa okugula ettaka, naye however ekyo kitegeeza nti twali tetulina ttaka. Omanyi mu Buganda teri muntu atalina ttaka. Nze Kiwanda Godfrey yeddire Effumbe manyi bulungi nti tulina ettaka lyaffe ebakka eryo lyaffe. Bwe ngenda e Namirembe eryo ttaka lyaffe ng'Abakristaayo. Bwe ngenda e Rubaga ttaka lyaffe ng'Abakristo. Ne bwe ndaba bulabi wali ku kigo e Busonjo wadde, you know, that's why it's not very easy okugamba omuntu mu Buganda atalina ettaka because ettaka lyonna belongs to ffe. Naye bwe tugenda ku bantu purely abali ku bibanja nga bwe twakula kuno nga tekulina problemu yonna. Era abantu abaleese ebyapa bibereese ennaku zino ffe twali tetubiwulira nga era osigala otambula bulungi. Obuzibuzi obulinga obwandibaddewo kati ffe twakula kuno kwaliko ettaka lya musajja bamutanga Abdul Kalamuko we muyise waggulu awo nga tuli basitami ku ttaka. Tuli basenze ninga ffe n'okukima nti tukitwala nnyo nga ensonga. Mwalimu wa busuulu w'ebiseera ebyo? Tetwanga na busuulu naye ffe Abdul bwe twattanga enswa ne tumutwalirako. Bwe twalimanga ebijanjaalo ekinywa ekisooka ate nga tetukitwalayo na mu buwaze nti oba musasula mwina just relationship ow'omutaka. Ate ffe abaana abato nga n'okukira tetukiraba nnyo. It was just that. Honorable, ensonga ya mayiro tujja gikomawoko katini nga tukyayogera ku nsonga ey'obwa Sseruganda obwalinga wedda. Essaawa eno kiki ekiganya? Ettaka liteekeddwa mu politics. Okay. Waliwo abantu abalowooza nti empalana wakati wa bibanja n'ettaka yeyongera okwesima. You know, the difference eyo yeyongera okwesima. Buli gyeyongera okwesima of course abantu abamu ababibanja balowooza nti bajja gibenefitingamu naye tewalasobola gibenefitingamu. Ate kyekyatuuka ku mukwano gwe twalinanga n'ab'okukyalo obwa Sseruganda? Ekyakyukako nti ettaka lyafuna balandlord abapya. Okay. Kati Abdul Kalamuko bw'afa abaana be bajja. Kati ngeza bugeza Abdul Kalamuko arepresenting abalandlord abakadde bonna abantu. Kati abaana be bajja buli omuntu agabana. Oba Hafuwa oba Sebiri oba Muhammadi oba buli muntu afuna ekitundu kye. Kati abantu abadde wa Nassanairi Salongo Makubuya mufuna landlord gwe mutalabanga nako omupya alina ne interest ndala.
of course ba landlord bana abapya babeera ebintu ebatunuulira birala balaba ssente ezitali ffe mubale abali bagira so ekyo kyaletamu ko interest ninazo zisobola okukolebwako nga bantu tubajjukiza ennono zaffe nga bwe zaalinga. Okay, onabeyo tujja kuddayo sabbiiti eri ewedde tuyingira senior 1 ogitandikirawa sabbiiti ewedde essomero lijja kukyala actually sabbiiti ewedde twakoma tuli ngende St Francis basomesa bannonya awaka batwala omwana batwala akaana bagamba olwo bakakoba master kakoza master kagugube kwalingako master mpaji bannona awaka batwala omwana bagatubana walingawo omwana alinga asoma tulese essomero ku kyalo osobola okuddamu n'osomero ntudde omwaka mulamba n'ebyokusoma si byendiko wenkana ki olwo nteekwa okuba ndowooza nalina emyaka nga 12 13 jiba 15 sirowooza gyali myaka 14 yes kuba njukira myaka 14. Okay, ogenda mu senior 1 nina mu senior 1 senior 1 banno nawaka ngenda mu senior 1 ntandika senior no gye tulaga teri butebe entebe gye tugenda nagenda waliwo muyisaawo waliwo omuganda we bamuyita Matovu Paulo ye Wangabi twasooka ntugenda ku ssomero nga tutuula ku buloka kajjansi naye siteera okutuula ku kajjansi kajjansi ogituulako ng'ebitundu birina kuba nga bitunudde waggulu bagiteekawo bweti kwa tuzagitulawo bwoti twazitulanga bweti kati nga ekunyiga kajjansi bamu egundi bwe biti nga bola Max Pan eyo kati waliyo ebizimbe ebyali byagwa kati nga tufunawo kajjansi nga gyotuulako okuva ku makya bwoti naye mama ng'ekunyiga kati kajjansi yatunyigira weeks 2 ne tubajja kafoomu ne mukwano gwange Matovu ne tukatwala bwe tukatuusa ku ssomero nga tumanyi tufunye we tutuula kumbe n'abasomesa tebalina we batuula kakati kafoomu ke twatwala agaakalabako nga tukatwala ge gaakoma ne bakatwala ne tuddayo ku bulooka zaffe batyo balina staff room balinawo ka staff room ke batuulangamu kati time yatuuka abafather ne basalayo embaawo zaali baza kuzimba ki kano tandika okudanga ku kajjansi eri muddira kajjansi mugiteeka eri nene mugiteeka eno kati ne muteekako olubaawo nga mulina kuwandiikira kuno senior 1 neera nga newankubadde mu kiseera nga nenze head prefect kubanga ffe twali pioneer class ekibiina kyaffe kyekyasookawo era bwe twagenda mu senior 2 kyekyaddako kyovala abantu banonda okubeera head prefect okuva mu senior 1 paka senior ya naliko mu pioneer class musomero erimu naye ffe twali babiri nze ne muganda wange ng'asooka n'asemba experience yo nga pioneer class yali eti mwali bangi twali bangi kubanga essomero bwe lyajjira lyakukumba abaana bonna bali bamaze mwaka gumu bakiwanda abantu ku kyalo twena twaddayo twali tugendanga mu 8 abagenda mu senior 1 twali bangi bannamuleme bannamukasa bonna bakwano bange abamu ku kyalo kuno kwebali oba head prefect n'obwe wangulira yes essomero ki kyotali lyerabirako eryo ng'oggyeko kajjansi kati essomero eryo lyalina one nti abasomesa bange bambi baali bakuyiiya nga tebasoma genda wala first of all abasomesa abaali aba primary be batutandikako eno ng'omusomesa twafunanga omusomesa ng'ajja ne introduction to biology n'agisomanga bweri okuva ku page esooka kwanga musoma nga transferringa introduction to biology okuva mu katabo paka mu bitabo bwe nofuna textbook yo era we nalwawo ebitabo bwe nagitunuulira nga ntunula ebitabo bye nawandiikanga ebyo nga notes nga bw'ozigereegeranya ne introduction to biology nawali koma musomesa yagibasomesanga yagibalaganga netugenda mpolampola kati ekyala bafather tebasooka kujja newankubadde baali tubazotuwa status ya parish naye nteekateeka zaalwawo oluvannyuma bafather bajja nga ninganga mu senior 3 bajja I think Father Pinto yajja ndi mu senior 3 by that time bafather basooka okujja no baali bayindi kati ng'oluzungu siruwulira bulungi kati nga basomesa nenga ngojeko kwa Father Pinto yatusomesanga chemistry biology and mathematics
kati ng'ogyeko okuba nti sibitegeera bulungi nnyo naye n'oluzungu lwennyini lwe yayogeranga nga nalwo toluwulira sibikwasa bulungi nga tumala kubamu ne twegeya wana badde agamba that was Father Pinto. Father Lawrence yete yasomesa. Father Pinto yali omusomesa nawe yafa dayo India eyo n'afa. Ne batusomesa tutuuka okukola senior 4 tugenda ekijaguzo tutwalina center kijaguzo kiri eyo Semuto kijaguzo primary school gye twagenda okukolera senior 4 batuse nakatandagira twafunawo akayumba ke twasulangamu olwo ngenze kuno kuliko naye abatuuka mu senior 4 twali bangi niwankubadde twatandikanga 8 mu senior 4 twatuuka 24 abaana bano mu kyalo bano bafuna embuto bano okiraba kati abaamalako okutuuka S4 twali 24 byenzijukira. Gwe ng'omuntu olowooza ki ekyakusobozesa okuba nga otuuka mu senior 4 because abaana naddala ab'ekyalo si bawala si balenzi bakeera okwemakula. Kati bwe ntuuka mu senior ey'okubiri ngenda ku church ndokoka. Olokokerawa? Ebusunju. Olwo omukyala bamutanga Nasuuna Pauline. Nakati akyaliyo omukyala oyo ye mukyala w'omulamuzi Elias Kakoza. Kati Elias Kakoza ndoze mulamuzi waffe ow'Ejjinja. Yaliko ne mu KCC yawo. Kati omukyala oyo baali bajja kuno nga bava Masaka. Kakati olunaku olumu mba mbikkula alubamu ye. Nendaba ekifaananyi ng'ali mu gawuni. Ne mbuuza kino kiki? Kwaffe twali tukirabangako kuno nga tulako na muntu gwe batikkidde. Okay, gawuni ya graduation yali yasoma ngo bali yakola diploma naye ng'ayambadde gawuni mugawo kino kitwala nti awo bw'osoma bw'otuuka awo ng'oma bakutikkira ekyo ky'oyambala. Kati okuva mu senior 1 senior 2 ne kinyingira mu bongo ne ng'ane bwe kiri baki kino nja kyambala. Kati byonna byonna ne byajjanga nga nzijukira commitment gye nakola. Kati nengattako ne exposure nti nafuna kati olwokuba bwe nali ku kyalo natandika okwassociatinga n'abantu abavudde awalala abalokole abavudde mu bitundu ebirala kati abantu abo banyamba nnyo okutandika okubeegomba natandika okubeegomba n'okulowooza nti I think nange nsobola okukimekinga nga bano ne bakimekinga smart nensi mpolampola kati ebintu ebyo byansika okuba nti ntandika obwongo bwange mbukasuka walako beyond obulonzi obwongo bwali abantu abaali banneetoolodde kati ngumira ku ssomero. Ogenda mu senior 4? Ngenda mu senior 4. Senior 1 nayo yalimu ebizibu bingi kubanga njukira senior 2 sente zaabula. Nani twasasingika kakaaga buli taamu. Kati namalako omwaka gwa senior 2 nga bamanja omutwalo gumu 8. Kitegeeza omwaka gwonna wali tosasudde. Tuddayo tugamba tusonyiwe emwanyi tezaakaze enswa zaffe zatonyimba. Amanda olwo amanda ntemako naye nali sinafuna nnyo mbavu kutema kyokero kyange ng'omu. Kuba nali nkyali mwana muto. Actually amanda mu maaso awo nagaddamu nnyo naye wano nali sinafuna bulungi mbavu. Kati bwe ntuuka mu siniya ey'okubiri nga zimaze okubulawo ngenda ku faamu eyo gy'olengera bagita ya musajja awaza olwo ntandika okukola ku faamu eyo senior 2 musajja awaza yansasula ne alias ez'omwaka guli mu senior 3 olungenda mu senior 3 musajja awaza ansasula alias ezes2 ku somero onkoze omwezi yansasula azimpadde neyongeddeyo paka senior 4 ngimaliriza mu kaseera akafaanana bwe kati tutya kijaguzo impozi tebwalina center namba center naye okugo buzibu bwali bwa kugenda Stella usule kuki wawana waka twafunanga omufaliso gwo noteekamu olwanyu okaveerako ne bateekamu paspalamu Stella teri kizibu nga kusobola ku paspalamu oyo yakola atya paspalamu alimu obukwa obutono obukwa oba bwabanga kugamba bwazuukukanga bwoti ng'olaba obukwa bwakulumye kakati time bwe yatuuka nga tetusobola kugenda kugamba time etuuse nga tetulina ssente zigula mufaliso waka kati omukyalo gwe nayogeddeko Nasuuna mpita
one of course nengatto awo nafusinga wano tetwali mu ngatto osomera mu bigere and wasn't the problem kubanga era kikyalo ne kati bwe twali tugenda kusano kandi tunagenda kubanga kijaguza awo twali tugenda okutwanga ajja kuba abaana ab'enjawulo abavudde awalala kati olina okugendako ku ngatto kwe kusooka bangulira omufaliso ogw'amagodooli ogumanyi ye sponge kwe kusooka okufuna omufaliso ogwa sponge mwaguyitanga magodooli gwamagodooli nakati baguyita lwaki gufaanana magodooli gwamagodooli sponge luzungu magodooli ganda lwe luganda okuva mu gambo godo andowooza ngenda kuwummulamu kyekitundu ekisoose komawo n'ekitundu ekyokubiri toba